Ngenza kusula egamba nti tulondebwa omusajja kiri muttu lulangalanga. Bwali bungeera buti ne tutuuka ku kyalo ky'omwami Pyati Sololo ekyayitibwanga Godadu, oba eryo lyerikyali erinnya lyakyo ne leero ne simanya. Twali tugenda tusejjera bwe tutyo ne tusisinkana Ttimba yali ekutta akaana akalenzi ng'ekasibye amakata ekatulugunya. Naffe kwe kumugwako ekiyiifuyiifu ne tumusogga amafumu agaali agabambowa ne tumukazakaza. Akaana ne tukataasa. Kyokka waliwo ekyatusese ennyo ekitalo awo nga butwefuka ne Ttimba. Yali azingulula amakata n'ankuba akawuuwo mu mbiriizi n'engwa ennume y'ekigo gye wali olabye. Nali ndowooza nti n'embiriizi zange zigennyese. Wansi namalawo akaseera nga nzinyiganyiga ndabe nga mulimu olumenyese era nga nkyasonda n'amaanyi ag'okuyimuka. Bwe natuula mikolo n'aseka nnyo nga bw'agamba nti akawuuwo obuwuuwo we kakukubidde ekigwo. Leero singa Ttimba yennyini yakukusekotteko obwala wandi betentese buswa. Olimba naawe oli luyongoyongo. Nange nga neegatta mu nseko nga zituvulunga bigwo. Munnange tuba tuli awo tukyasaka amaanyi era nga twebuuza kye tunaakola n'omwana ono nga tulengera omusajja omuwanvu ajja alembalemba. Bwe yatutuukako n'atulamusa mu ddoboozi era n'amaaso ag'ekisa era n'atubuuza gye tuva ne gye tugenda. Twali tukyamutendera eby'olugendo lwaffe gye yakuba amaaso nga ku mwana we tumugalamizzaawo kumpi ne we tutudde, ate nga Ttimba alambadde ali awo kumpi ne we tuganzisa omwana. N'atya nnyo kubanga yalowooleza ddala nti omwana afudde, so nga Nsisi ye yali emubondeezezza bw'etyo. Newankubadde twalekera mangu mu kkubo ebigambo by'olugendo lwaffe yali takyabiwuliriza. Tumunnyonnyola eby'omwana nga bwe bibadde. Ye kennyini ng'amaze okufukamira n'asitula omwana n'alaba nga akyassa omukka ng'ayogera era nga mu mbiriizi temuli ggumba nalimu. Ttimba lyaseseggudde n'alyoka awuliriza ebigambo byaffe era n'abikkiriza nga bya mazima. Bwe yamala okutwebaza ng'atwekubiirako olw'okuwonya omwana we n'atusaba tugende ewuwe. Naffe bwe twalaba ng'obudde buzimeera ate nga tusigazza kalimi era nga n'omusajja wa kisa ate nga atusabye tugende tumulombojjere ekitundu ky'olugendo lwaffe ekyali kisigadde, ne tukkiriza okugenda naye. Bwe mutalikkiriza mwali baakusula wa era nga tusuubira nti yandituyamba okutusobozesa ensi eno empya gye tuguddemu obugwe. Nga tutuuse mu maka ge ne tulaba ennyumba eziteekeredde ziti ezeesengesa obulungi naye ng'ezimu ku zo temuli bintu. Munnange twamanya luvannyuma ng'omusajja ono Kidoodi kiri mu tululangalanga yalina abantu bangi nnyo, naye Seseeba ne Katongera ne bigenda bimugwamu ne bibatigomya ne bikamala ne bibassa okutuusa mu maka lwe mwasigalamu abantu bamunaganwa. Twasangamu abalenzi abakulu bana baganda ba mukyala nnyinimu, bakoddomi be basigaddewo bokka, abaana abawala 3 n'akalenzi kamu kali ke twataasa Ttimba nga ke kadda ku muwala Meeya nga ye mwana wa nnyinimu omukulu. Naye ng'omuwala oyo yalwala nnyo Yegu n'akenena n'akondoba. Awulira ebigambo, yakenena n'akondoba n'abulako katono. Yegu n'oyo si Yegundi waffe ono gwe mwogerako kati omutabulo w'ekimpatiira COVID waakako. Kwamuna Yegu yalumanga abantu edda, anti Yegu ssenyiga asooka n'afuuka ssenyiga ono n'aba muto n'akula, bw'agonera afuuka Yegu. Naye Yegu oyo atera kuluma bakadde, era omukadde Yegu n'amukwatako okudda engulu. Agamba nti abantu b'omu maka bwe baatulaba nga tujja n'ennyinimu ne batwaniriza. Abamu baatulamusa n'amaaso agajjudde essanyu, naye abalala
ne batunula nga bakambaga era nga bakuumiira ng'era bw'omanyi. Nnyinimu n'ababuuliranga bwe tuwonyezza akalenzi mu mannyo ga Ttimba era ne Ttimba nga bwe tumusse. Bonna ne batuyozaayoza nnyo. Wayitawo akabanga katono nga batuleetera kyaggulo nga tulya. Olwamala okulya nga batulaga nnyumba yaffe mwe tunaagwa era nga batuwa n'ebikunta bye tuneeyalira. Bwe twatuuka mu nju olw'okubanga yali emaze ebbanga ddene nga tesulwamu, yali ejjudde gogolimbo ne kafankunaayi. Twayimukiramu Masajja olwo obukoowu tubulize ku mpagi nga tukuma muliro nga tweramu ekisaazisaazi era nga n'abavubuka abamu bwe batuyambako tuleme kufa lwa nnaganga nga twala buliri bwaffe. Ebyo olwaggwa nga tutandika kugalangatanya biwanga mu ngalo n'obudde gye bwakerera tetwamanyaayo. Obudde bwe bwakya twali tuteekateeka kusitula, yenno nga tusitula tulaga anti nga n'omubiri gwonna guyidde nakanyama era nga n'ebigere bitiirika omusaayi ate nga bye tukwata tetulimanyi. Nnyinimu najja ng'amaze okutubuuza ekiro bye kyatulimbye ne bwe twasuze ne tumutegeeza nga bwe twali tusitula. Ng'amaze okutegeera embeera gye twalimu n'akitegeera nga bwe twali tutalina gwe tumanyi mu kitundu ekyo, ye n'atusaba tugire nga tubeera naye mu maka ge nga bwe tusaka amaanyi. Bwe tuliraba nga tewatusanyusizza nga tumaze okuddamu endasi nga tuyoka tulamaga. Ne tumwebaza nnyo olw'ekikolwa eky'ekisa ekyo kye yakola. Naye nnyini yagobera munyamusubi. Yabuulira Nfoozi kwennyamira kubanga naffe amagezi gaali gatubuze nga tetumanyi kye tunaakola nga tuvudde awo. Twali tuli ekyemisana n'akuutira abawaka nti omuntu yenna bw'ababuuzanga nti abo baki era baawa, mumuddangamu nti baana bange muganda wange ow'ettigati ye yabazaala. Kwe kalitanda n'awusawusa ebigambo nti tamanyi gye byava, oyo kaliba kamujja otusalira batammendegedde. Munnange okuva olwo nga tufuukira ddala baana ba mu nju ya Kirimuttu. Nnyinimu ekyamukuutiriza ab'omu nju obutayogera nti tebamanyi gye twava kubanga omwami Piat Sororo teyakkirizanga musenze yenna kukyaza bantu batamuliiko Luganda ng'abeekeka nnyo nti si kulwanga mugiramu abakessi n'ab'engalo. Ennaku ezaddirira twazimala mu kulongoosa nju yaffe nga mwe tutemera agasiikinya g'ebisiki bye twatindira mu kyoto nga tukuma lugegge lwa kyoto ng'obukukutu bugoba wamu n'obutugu ebyatuteganyangamu mu nnaku ebbiri ezasooka. Ennaku zaayitawo ntono nga tufukidde ddala bataka ne tutandika n'okweyagala era ne tufuna n'emikwano ejjajjanga ku kyoto kyaffe okunyumyamu emirimu egy'omu maka nga tukwasa kinnawadda era nga tugitwala bukwakku. Oluusi twalundanga ku mbuzi n'ente, oluusi nga tugenda n'abawala mu kibira ne tubatemera enku bo ne bakuŋŋaanya. Naye mu maka omwo omukwano eyasinga bonna okunjagala ye Meeya. Yali muwala mulungi lwendo, teyali muyimbulukufu, yali mutono mugoogofu era omusobolokofu. Engalo ze n'ebigere byali bya nkago, amatu ge gaali mawanvu ate nga gaakuba embuga ngazi, omutwe gwe gwali gw'amasiga, amaaso gaali manene naye nga galimu empujjo ntono nnyo ddala, enviiri zaali za munyerere, ensingo ye yali mpanvu nangaavu, emimwa gyali mitono, akayindo ke nga kaamutuukirako butuukizi, amabeere yalina gaazigajja. Ge gati ago mabeere ga gaazigajja ge gati abali eyaba naddala abasajja amumanyi ebika by'amabeere mwe mugawa enjula aga buli kika. Olubuto lwa ndere, ekiwato kye nga kitereevu, amannyo matono nga ga kasenge, ekyenyi kya lubiri, amagulu nga galimu ebitege bitonotono, yalina eddoboozi esseeneekerevu era nga bw'alya mu ndago mu kuyimba wamma gwe eddekende. Eddekende teriba mu kunywa. Mu kuyimba tuwulira kiki? Kinogezi? Puliranga eddekende eryetuwulira nga tunywa. Nga wulira ekinogezi ng'ayimba nga byagala kutta baliwo era ng'amanyi ebisoko bingi by'otaamuteeberezanga. Yali muddugavu kagongolo atemagana
enziriga. Era mu byonna ne kannyina wammaggwe ng'agaasaaka ge gattula. Bambi nnyabwe twasanga yakamala ennaku si nnyingi nga Walumbe amututte naye nga baganzi nnyo eri kitaabwe abaana abo bombi.